Ignatius Kangave Musaazi y'omu ku bamyuka gwanga batalisanguka mu byafaayo bya Uganda olw'obuvumu bwe bakozesa mu kulwanyisa abafuzi b'amatwale ne banola eggwanga okuva mu bakyeruppe abaali bafuuse ekyonga ku bannansi. Musaazi yali omubuulizi w'enjiri yeekyawa n'asuulawo eggandula y'obwawule n'ayingira ebyobufuzi n'ekigendererwa ekyokulwanirira obwetwaze bwa Uganda. Era Musaazi y'omu ku baddugavu abaafuukira bakyeruppe akayinja mu ngatto era bwe batuukira okuwaayo obwetwaze ng'abantu abalinga Musaazi abasimulanga bugolo olw'obukodyo bwe baakozesa okutuula ku ffeetoofuzi bw'amatwale. Ono ng'ayita mu kutandika ebinabo by'eggasine by'abakozi yatambuza ebyobufuzi bye mu ngeri y'ekikugu ennyo era muno yaggyamu ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasookera ddala wano ki African National Congress ekyasima omusingi ebyobufuzi bya kuno kwe bitambulira. Era Ignatius Kangave Musaazi y'omu ku bazira b'eggwanga abajja okujjukirwa emirembe n'emirembe. Abantu ab'enjawulo bajjukidde obulamu bwa Musaazi era bamwogeddeko nga mwoyo gwa ggwanga ataligenda kwerabirwa. This concept was a do or die for Ike Musaazi. He selflessly fathered and led the cooperative movement and will always be remembered worldwide. Cooperation unites human race. Unity and prosperity lead to freedom and security. Amalgamated Transport and General Workers Union was formed by Ignatius Kangave Musaazi in 1938. He did a great job. He didn't also stop there. He also formed the cooperative society. He went to the farmers and also organized the farmers. He went to the political leaders and also organized them. So he was a multi-purpose person, and throughout his youth, he was doing that. Omukulembeze gw'eggwanga Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu era mu bigambo bye yajjukiza bannansi obukulu bw'okukolera awamu n'obwegassi bwa Africa Musaazi ne banne bye baalwanirira. So when we are saluting Musaazi, we salute him because he came to fill a vacuum. Africa was leaderless, had no leadership, it was down. And people like Musaazi come and say, please, you people stand up. This is how Musaazi comes. Museveni era akubiriza abavubuka okulabira ku buvumu Musaazi ne banne bakozesa mu kiseera ekitali kyangu ne beetakulizako obufuzi bamusibira mu bbwa kyagambye tekyakubayamba nnyo mu kunyweza emirembe n'obwetwaze bwa Uganda. He abandoned advantage because those who became who were in the colonial system thought they had some small advantage, some kasara, those so-called advantages. But Musaazi said no, we must fight for the freedom of our country. And others joined him later. He kept shouting until others joined him. And so we are now saying that if you don't salute such people, how will you have a strong country? Because when you recognize the ones who sacrifice, then you encourage others who may also sacrifice tomorrow. And that's why it is very crucial to acknowledge the ones who did good work in the past. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze mu bitu eby'enjawulo okwabadde yaliko omumyuka wa Ssaabalamuzi w'eggwanga Stephen Kavuma, abaliko abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okwabadde Rhoda Karema, John K. Lukyamuzi n'abalala. Era nga ku mukolo guno ensimbi ezisooka mu kadde 1,500 ze zaasondeddwa kweza obukadde 2 ezeetaagibwa okuzimba ettendekero erinabbulwamu Ignatius Kangave Musaazi. Robert Nesoi Kayongo ne Sisia Mutoni, BBS Fina Gambuzi.